Mbeera yakuddukirira mwana wa Uganda. Munnange wano mu Uganda twafuuka abantu ab'okuyamba obuyambi. Abantu bangi si lwakuba nti balema, balina emikono egisobola okwekolera. Balina obwongo obusobola okweyiiyiza ebyokukola. Naye olw'okuba gavumenti yaffe munnange teyagaliza mwana wa Uganda kubeera ng'olinamu kasente, buli kantu k'otandikawo bakayingirira okulaba nga bakulemesa okukakola. Ekireetedde abakazi bangi okuva ku mirimu ne batuula ewaka ne bagamba owaayi katugende baami tulabirira. Kyokka ate nga bambi n'abaami bennyini ababalabirira ate nabo tebeesobola nnyo kuba nabo gye bakolera bayigganyizibwa gavumenti. Bwe batyo abakyala ne batuuka okubonaabona ne babulwa eby'okuzaalirako. Omukyala n'atuuka okugenda mu ddwaliro nga ne kotoni atandikirwako tamulina, si lwakuba nti tayagala kukola. Obuulidde embeera ereeta ekyo. Omukyala Shamimu Malende, omubaka wa Kampala Central, waviiriddeyo n'alaba nti waliwo abakyala abeetaaga obuyambi, era bw'ati asobodde okubadduukirira n'abawa ku bikozesebwa mu malwaliro. Bano abakyala basanyuse nnyo olw'ekikolwa omubaka omukyala owa Kampala ky'akoze. Ate ne bamusaba nti ate waliyo ne bannaffe be tuleseeyo, be tuli bubi, naye ate nabo bali bubi kuba bo n'ekisooka balema. Beetaaga mu batuukeko mu mayumba gaabwe, nabo waakiri bafune ku buyambi. Kale ne weewuunya nti gavumenti etunudde. Omuntu awa omusolo naye n'aba nga talina buyambi, ali mu nju ataliko obulemu, naye ng'addukira wa mubaka gwe yalonda, omubaka wa palamenti, nti gwe olina okunnyamba. Omubaka wa palamenti asasulwa omusaala, kyokka kw'atola n'afissa k'asobola okuyambisa abo bambi abali mu bwetaavu. Tusiimye nnyo omubaka wa Kampala Honorable Shamimu Malende. Gavumenti singa erabiranga ku bintu nga bino, naye waakiri neekwasizaako abantu abali mu bwetaavu abateesobola, kubanga nabo bannayuganda kyokka nga beetaaga obuyambi obw'enjawulo. Haji Setu omusomi w'eddwa tutambula naye mu pulogulaamu zaffe zino, era yazikutuusaako ng'akugamba nti olina w'osoomoozeddwa, obulamu buganye, owulira nga weetamiddwa, okola tosasulwa, oba ofuna obusente butono ng'oyagala okwongeza ku musaala, mweyune akusomereko ku dduwa ze, kubanga zituusiza obulamu bw'abantu bangi. Naawe bw'anaakusomera ku dduwa ze, obulamu bwo bujja kukyuka. Alina essimu kosobola okumufunira eri 0703 31 39 25. Ye Haji Setuba omusomi w'edduwa. Balina buli omu omulimu gw'asobola okukola. N'olwekyo enteekateeka eteekebwewo ate ssente zaabwe zibatuukeko, zireme okuba nga zibbibwa nga zikoma mu kkubo. Yo poyinti nkulu nnyo. Ekyokubiri kwe kusaba abakyala abatuuse essente nga tebannabakwatako. Ekyo nakyo kiraasa challenges nyingi okuba tufiiriddwa obulamu obw'abaana abatannazaalibwa ate olumu n'abakyala. So n'olwekyo eyo ensonga ey'okubiri ey'onkulu nnyo. Ensonga ey'okusatu yensinze okulabamu madamu amaama ayogedde ku bambi abakyala abaliko obulemu ate nga bazito. Olumu bakwatibwa bukwatibwa, tebasobola kujjangawo ne bafuna items nga zino. Wabeerawo puroguramu era initiated okubatuukako maybe ddo to ddo. Mpozi n'abaana baffe ab'obuwala abato abafuna embuto, wabeewo enteekateeka eyongerwamu okulaba nti nno basobola okubeera nti badda mu ssomero tebamaze okukola ki? Okuzaala. N'ekyobuyonjo mu malwaliro kikulu n'okuba nti omukyala talina kujaajamibwa g'azadde ate bamujaajamizza, bamutaddeawo buli omu ayitawo si mwami we si wa luganda lwe, kwegamba ekitiibwa ky'omukyala ne baba nga bakoze eki? Bakimansa. So ensonga eyo nkulu nnyo nayo nginootinze bakyala. Ate mpozi waliwo yawadde special case ate kubalongoosebwa, ekyo kyo kyetaaga okuweebwa omulako ogw'amaanyi n'okwongera okuteekamu amaanyi.
ndoza okusingira ddala mbigasse njagala kubeebaza nnyo bakyala nga nze omubaka wammwe omukyala owa Kampala ate nga wonna tusaavingawo kubanga abakyala tuli bakyala oba omukyala afudde kitugumu oba wakkala ki mu kibiina ky'ebyobufuzi fe abakyala tusigala tuli ki tulina okwebererawo ng'abakyala olwekyo ebirowoozo ebyo ŋŋenda bitwala mbikole ki biteekeyo mu palamenti ya Uganda era mbasuubiza nti ffe ng'abakyala tujja kwongera okuba ne interactions zino wano awamu tujja zikoleranga ku malwaliro awamu mu bitundu byammwe nga tuyise mu bakulembeze b'ebitundu oba abanaabakyala b'ebitundu olumu nga tuguddeko ku nnyumba yonnyini wokola ki wosula abalala mu mizikiti oba mu churches so wonna we tunaasobola okutuuka okufuna eddoboozi ly'omukyala n'okumuyamba tugenda kukigezaako tugalaye nga tukikola mwebale nnyo mwebali eddala bakyala nze ntwala omukisa guno njagala kutwala mukisa guno okujja okukola okulonkinga badasaba abakyala abateesezza abatembalagalakolamu abakyala bannamu omulimu guno nga abakyala Yes, gomugano wange yakatuka nkusaba sharing message eno tulina Honorable Shani Malende nga ali mu kulonkinga wano ngao abakyala ebiyambisibwako mu ddwaliro gwe yakatuka ku Rogerio TV tuwerabira ne ku YouTube channel yaffe tuli live akaseera kano ku YouTube channel yaffe eyo Rogerio TV tuli live omulimu gwe tugenzeeko kati bakyala tugenda kulonkinga mama kits zino buli mukyala agenda kufuna Yes, gwe yakatuka akaseera kano tulina omubaka Shamimba Malende olunaku olwaleero nga tuli ali mu kugabira abakyala mama kits ebyeyambisibwako mu ddwaliro gwe yakatuuka ku Rogerio TV nkusaba sharinga era tuwerabira tuli live ku YouTube channel yaffe eyo Rogerio TV bw'otuuka ku YouTube channel yaffe eyo Rogerio TV subscribe gendako osubscribing era okonde mukadaako goba okona mukadaako ojja kuba ofuna buli kimu ekiba kigenda mu maaso gwe yakatuuka ku Rogerio TV nkusaba abasabi sharing message eno oyetegeze muno tutumbule amanye neddoboozi kyambadde musomesa nga zaaliwo okuba nga nkuweereza ku Rogerio TV nkusaba sharing message eno etuuke ku muno atanaba kuba nga atuuka bambi gwe nkusaba busabi gwe yakatuuka sharing gwe eyakatoka simanya oba network eri etya
Chala soka kole bweko. Sobola kutasobola mu bw'omwana ne maama. Olyoke tusabe ssente. Abakyala tulina emirimu mingi gye tusobola okukola egy'omutwe. Tusaba ku ssente zaffe ez'omusolo ze tusasula. Gavumenti etuteekemu enzituwe. Epalamenti ya Uganda ensonga z'abakyala zibeere ku mwanjo. Women power! Women power! Women power! Women power! Yes, eno lwaki yaffe katukwasa abakyala mama kids zino tusigabye kubeerere eno otandikwa kutandikwa abakyala kusaba nagenda kufuna n'abajeeyo bonna tugenda kubatuukako mu ngeri zammwe eno program okusobola okuyamba abakyala bannaffe kubanga tumanyi nti maama omukyala yeggwanga n'olwekyo oba ova ku mukyala oba ofudde ku ggwanga era abali eyo mwenna muli ku malwaliro muli mu zigete eyo abakyala baliko obulemu bonna bw'oli tofaayo maama Kampala Shamimu Malende tugenda kubatuukako zino mama kits tuzigabire ku ki yali alina kuguza maama kiti ng'agamba nti ava mu ofiisi ya mubaka mukyala mugambe nti eza maama Kampala za bwereere ate maama Kampala agaba quality Shamimu Malende bagambe nti maama Kampala nga bwe yasalawo okwolereza abantu baffe ku bwereere nga tasasulwa n'ensonga y'abakyala agenda kugikolako bw'ati era agironkyuse abakyala bateesa bamutuule bentubaganya mama abalina Yes, akatuuka eyekomidde ku GTV. Akatuuka eyekomidde ku GTV. Tulina omubaka wa Kampala Honorable Shamimu Malende nga era ali mu kugabira abakyala mama kits. Yes, Muganda akatuuka eyekomidde ku GTV YouTube channel yaffe. Nkwebaza okubanga gwe tusibe kyenkusaba osalibwe akatuuka subscribe ku YouTube channel yaffe. Ogenda kuba okufuna buli kimu ekigenda maaso. Gwe akatuuka subscribe ku YouTube channel yaffe obanga osobola okufuna information zonna ezigenda maaso. Tulina omubaka wa Kampala Honorable Shamimu Malende. Tulina omubaka wa Kampala Shamimu Malende nga era ali mu kugabira abakyala mama kits ezibayambako mu ddwaliro olwaliro gwe eyakatuuka ku YouTube channel yaffe. Amanya nadde bwansitambe tumusomesanga nzaaliwo okulunga nkuweereza. Nkusaba kyalinga message eno etuuke ku muno atamala okuba nga atuuka.
Sinamufunayo wadde. Abakyala tetusosola Kampala eri wano n'abakyala abali mu bitundu ebifeebwe bwa Kampala kasitobanga mukyala olina obwetaavu enakana tusazeewo nti abakyala tukukadde Kampala naye nga ebitundu byonna wano bisente tekisinga obungi ate alina olw'abalongo naye afuna kamu ebituluma bifaanagana tebisosola kitundu ate alina olw'abalongo naye afuna kamu alina oluto lw'abalongo ekintu ekyo maama Kampala alina olw'abalongo naye afuna kamu ensonga y'abalongo tugenda kugitunulamu kubanga ninayo abalongo maama Kampala ninayo ab'abalongo 3 kitegeeza maama Kiti mbanguna 12 ninayo ab'abalongo 3 bamaama b'abaana bonna balongo kitegeeza maama Kiti tunagikolera lonki nga mukuta alinamu 3 4 5 6 ate eyo naye ejja mumeka naye nga tujja kusooka tumase maama Kampala abakyala nga tebasobola kutuuka wano omwami bw'aba atuuse omuwa maama Kiti n'atwalira maama omwami abanga atuuse alina okujja n'obujulizi mubeeramu mugatta obusuuka nati naye asuubira okufuna olubuto bamuwe maama Kiti Kampala waliwo ekibuuzo kya abasuubirwa okufunisa abasuubira okufunisa temweralika mwe mufunise mufunisa kasita mubanga munatuukiriza obuvunaanyizibwa temama Kiti twagambye bweziri nali mukyala agenda kukolaki kulanga mutereera n'omwana kiisa nebbaasi ejja ne kosita mwekino ekikola mu national mbaka omukyala awakukola afa nakunyonyodde ebintu birimu nakole kimu lwakufunisa mputo yes gwe yakatoka ekumidde ku Lugiro TV tulina omubaka wa Kampala Honorable Shami Malende nga awa abakyala ebiyambisibwako mu ddwaliro yes gwe yakatuuka tuwerabira osobola ogenda ku YouTube channel yaffe ey'Olugiro TV ogenda kubanga tufuna tuli live ku YouTube channel yaffe era buli kimu oba ogenda kifuna buli kimu kigenda mu maaso gwe yakatuuka ku Lugiro TV nkusaba sharing basharenze message netuuke ku muno yakatuuka ku Lugiro TV gwe mugana wange yakatuuka ku Lugiro TV amanya ne dobazi kyambadde musomesa nzaligo okubanga nkuweereza era nga buli mukyala ali wano alina okubanga afuna Mama Kit yes era nga olwaliro omukyala Shami Malende alonkinze bulonkinzi alonkinze light kasegunde light kamera zammwe zibadde yange nga nnumiza kati be bakuwadde ebirowoozo byabwe embeera bwekyagendera ddala mu maaso waka omukyala wa Kampala Central Shami Malende ate era nga munnamateeka National Unity Platform bwate wasazeewo okudduukirira abakyala abali mu bwetaavu abakyala bali mbuto nga babadde tebamanyi
baba n'afuna bisobola okukozesebwa okuzaala asalawo n'agamba ne bamaama kubanga ate nange omukyala nga kinkwatako bw'atyo twakukoze era tweyanzizza okufuma omugabi ogwo anti emmeeme gabaagaba twagala nnyo bakyala tetubasosola kubanga abakyala ebyoma bifaanagana olwekyo tulina okwebeerera mu mbeera yomukera nakkivuze eno n'amakampala mugamba agabazabwerere basoberanga omukyala munne ngaofunyeku obwetaavu bakyala Besigwe yakatoka omubaka Shamim Malende ali mu kuwa abakyala ebyeyambisibwa mu ddwaliro olwaleero era nga alonkinze bulonkinze olwaleero olubadde olunaku lwa kulonkinga ng'agabira abakyala ebikozesebwa mu ddwaliro ate ng'agenda kwongera okutalaga eggwanga lyonna gwe eyakatuuka ku Lujo TV omubaka Shamim Malende agenda kutalaga eggwanga lyonna nga bagabira abakyala ebikozesebwa mu malwaliro era nga gwe eyeekumidde ku Lujo TV mugenda kuba mulaba omukyala omubaka Shamim Malende nga agabira abakyala ebyeyambisibwa mu ddwaliro era mu malwaliro ag'enjawulo gwe abali eyo nga malwaliro ag'enjawulo agenda kubanga abatuukako nammwe So abatulaba ku Media TV Facebook sawa tulode mu Facebook bogenda zaalirawo nawo tutte Mama Kampala Mama Kampala eno Mama Kiti zasobola okugaba olunaku olwaleero. Mama Kiti bwe ntunuulira bwe nti mulimu busitokisi mulimu n'obw'omu matu kati abaana batakula mu matu oba bamaama mulimu n'obw'omu matu Loni bwe nakuzaalira wayina bundi Mama Kiti zaaliweze waliwo nappi baakusibanga nappi bino byasusse obanzire mu nzaale Loni yafuna nappi naye muno ndabamu obuntu waliwo ajja okubinnyonnyola mulimu ebintu mulimu obusuuka mulimu lisiti yino kweri wane wedda nje basomera mulimu ne bibino lisiti yeno sigala kubasigenda mu maaso banaye mwebale kugumiikiriza mwebale nnyo mwebale eddala ndala tufuneyo omuntu omu aba atusabira essaala ndowooza ebere nga yeringa yagguddewo ate ngaera yeggalawo tusabe mukama omukisa ate ffenna atuyambe bwe twatutuuse tusumulukuke bulungi ne bannaffe abasigaddeyo mukama abeere nga abakola ki abasaasira badasaba tufuneyo ow'amaanyi omu munnaddiini omu mwana agyewulira iya abakyala temunswaza muno mama agenda tusabira tuyongeke mukasana bano
Katonda taata awunya era asubula taata na buli kintu era mu kiti kyabulamu taata obeere ng'omumeza taata buli kintu taata osobole okubeera ng'obatambuza nga bwe twazze taata osobole era ng'otukulemberera nga tuddayo taata mu byonna nga mbisabye era nga mpita mu kinywa kitange n'engamba nti amiina. Kati abakyala omukolo mu butongole bwaffe tuguggaddewo ebirowoozo bigera mu palamenti tubifunye mama kitsi zaffe tuzifunye kati tusigadde zitambuza mu bitundu ebirala nayo twatuzeemu ne tubakola ki ne tubayita wano kaakati ng'abakyala tujja kufunayo ekifaananyi kyaffe ekyawamu wali nga tuli wamu nga ffenna then ekirala waliwo ebyokunywa ebiri mu kuyita buli muntu atlist akole ki ateekeyokko wanaabeerawo enteekateeka endala zonna era tujja kuba tubakola ki tubannyonnyola kati kasooke njogereko wano baagalayo interview buli awulira ngaayagala interview aginone wano kubanga ningambye okuyingira bangambye enyinira wano bannange ngamba nti omubaka ngakukubye omugongo be bangambye kale bannange abaagala nnyo nambe tumwagala nnyo wasemangu okulaba nti tutunulira embeera abakyala kuba ebituluma ng'abakyala bifaanagana tebisosola n'omukulembeze n'atali mukulembeze tebisosola kaadi ya kibiina tebisosola ddiini muntu mwava tebisosola kusoma oba wakola ki oba temusoma nolwekyo ng'abakyala puroguramu tulokizibwa leero tugamba nga olunaku lw'abakyala lutuukanga munaana tulokize puroguramu eno ey'okuba tufa ku bakyala abazito okulaba nga tulwanira eddembe ly'abakyala abazaala babeere nga balina ebyetaago ebibeetaagisa okuba nga bagenda okuzaala babeere nga batuukirizibwa obuvunaanyizibwa bwabwe n'okuba nti ssente zebasasula mu misolo zibagasa babeere nga embeera y'okufiira mu ssanya n'obutafiibwako erwanyisibwa n'olwekyo eno kampeyini gye tuguddewo olunaku olwaleero yakutambuza mama Chris mu bakyala baffe bakyala bannaffe abayinza okuba nga balinamu okusoomoozebwa owulidde abakyala bangi nga bakugamba nti bambi be bamama be bataata abamu babakwata na bukwasi waliwo n'abakyala abaliko obulemu nga tamanyi naani taata waki wa mwana eyamukwata waliwo nemba n'abakyala ng'alina n'omwami ewaka naye nga buli kimu ate yalina okukikola so kakati challenge ezo ffe ng'abakulembeze tulina ositwala ku fulo ya palamenti ne tuzoogera kubanga tugamba nti tu emphasizinga maternal health omukyala omuzadde omukyala omuzito ye Uganda era yeggwanga ery'obuvunaanyizibwa bwetukuuma obulamu bw'abakyala bano ne tukafaako kijja kubanga kyongera okwaza eggwanga erirungi n'okubanga tupreservinga abakyala abafiira mu ssanya bagambye nti bajjewo ssente ze basaba abakyala abagenda okulongoosebwa nga muyita mu tteeka obeera kikola oti okusookera ddala nga bwe nkugambye nti bino ebirowoozo bye tukuŋŋaanyiza wano bye tukyakuŋŋaanya tugenda bitwala ku fulo ya palamenti okutaba waliwo poliisi ezezo zisobola okukyukamu kubanga tulina n'amalwaliro ga gavumenti mangi n'osanga omukyala tafiiriddwako yadde nga n'eddwaliro lirina kuba lya bwereere naye omukyala n'omusanga ng'abonamu n'abakyala bazaalira wansi ku malwaliro obwana babutuuza mu butebe bwe buti imagine akaana kalina okubanga bakateekamu with the necessary equipments ne baba ng'omwana bamutuuza mu tutebe obwana obuto obwakazalwa n'obutuuza mu takasi ebyo byonna tulina okuba nga tubitunuulira tugenda bitala ku fulo ya palamenti tukubaganye ne bakulembeze bannaffe ebirowoozo okulaba engeri eno tusobola kugikyusaamu tutya kubanga tulina kikolamu ng'abakulembeze kuba abantu batwesiga palamenti eyo abakyala bano baagala okulira nti ebagasa
tebaagala kulya buli scandal ziriyo baagala kulya nti ensonga y'abakyala parliament yagyogeddeko bweti ate ne bakiraba ng'eno mu field kikyuseemu mu malwaliro gye bagenda entambuzibwa yaabwe okuva we bali okutuukira ddala gye bagenda okuzaalira ne mu kifo wennyini we bazaalira babeere nga bafiibwako naye ffe tugamba nti eno program emakits tugenda kugitambuliza ddala okusukkira ddala wano leero tubadde tulonkinga lonkingi naye abakyala tugenda batuukako eyo gye basula mu malwaliro mu bitundu wonna buli otunaabeera tugenda kuba tugaba mamakits eri abakyala abasanga okunyigirizibwa kuno ate twagala n'okutegeeza n'abakyala bannaffe nti tukimanyi bulungi nti balina essuubi lingi era balina essuubi lingi kyosanga ebintu byenaaba bikyusemu mu bukulembeze ebintu osanga binayongera okutereera so balina essuubi lingi nti ne batubeera nga mukama